Nedowoozi nga bulijjo ndi One King Smith wano ku Celeb Jazz nabagamba muno wano okawusofuna exclusive interviews ate nga zisomesa eggwanga tetuvuma tetuvoola wala twewaayo kubanga tuteeka ettaffaali ku ggwanga lya Uganda ono tetusosola mu langi mu kkala mu bibiina byabufuzi wabula tujja n'ensonga ssemasonga eziba zikutte emaaso oba eziba zigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Olunaku olwaleero ndi delighted after a very long time mubadde temukimanyi mbuno omukulu ono akyali mu ggwanga wabula abasinga bibadde mumwogerwako olunaku I think olunaku lwegulu yavuddeyo na posting ekifaananyi ng'akyali deko Bebe Cool abasinga olanga akyalidde Bebe Cool abanga akyalidde Jeno Salimu Sale yensonga emu yakinjaga tutandikirawo. Ashaburg nkwaniriza. Hey, what's up my people, this is your boy Ashaburg Kato and I'm representing live Celebrity Jazz. Ogamba otya? Sigamba wabula oli munnamukisa Smith omanyi lwaki oluvannyuma lw'emyaka ebiri guno gwe mulundi gwange gusoose okutunula mu kamera nga tulabika mu kamera ya muntu yenna sirabika mu kamera ya muntu yenna sirabika ku mpewo za TV yadde ku social media just nakunoonyezaako era niwamukisa kubeera nkuguddeko mu kifo wemba saagala gamba abantu because bino ebifo bibyo obibeeramu ng'olya ssente zo onyumirwa bulamu bwo obagamba nti tuli wano ku Superman ya Freedom City tubale tuze just kukiringamu wano wetubeera batwagala be batusanga kulya ku ssente zammwe kulya ku ssente za ggwanga n'okwerabira ku bizibu bya struggle. Ogambye ssente z'eggwanga tebagambye muno budget y'akasayija gogibeeramu atoloza ndya z'e Rwanda era ndya kuza ggwanga ya Uganda ejo obadde obulidde yefuna mbadde mulimi nenva mu kulima nengendako mu space science nenva mu space science nengenda mu bintu bya climate change nenva mu climate change nenzira mu zi app nebyo nambi kwasaganyiza mu myaka ebiri yensonga lwaki mbadde nava mu mawulire omanyi media eno mwe mutuzimba naatera mwe mutuzza wansi kituufu ekintu kyongo kyakikola n'okiteeka mu media either kifiiraawo if not kibuuminga so kati nze nagamba saagala risk yonna yonna kankole ebintu byange bwe nabimaliriza kwendimba zoganya omanyi nga kabaka wa Facebook kati Ashaburg nako mukula watu wali ku Pearl of Africa ng'olina campaign gy'otambuza one of those campaigns eno nyine sati gye tukola gye tulimu campaign eno yatuukawa era ekyaliyo oba yaggwa tuli ku kirala campaign eno teggwa newankubadde akalulu kaggwa neyo teggwa lwansonga ekigendererwa kyayo twali tugezaako okuteeka enkola ey'okukuuma emirembe mu bavubuka okwagala eggwanga lyabwe n'okubeererangawo ensi yaabwe kati ebyo tebiriggwa ne bwe ndifa nze Ashaburg yabitandika n'omulala najja bigenda kusigalawo kye bayita patriotism. So kyali patriotic eri eggwanga lyo ng'ate towenoonyeza bibyo nga baali bagamba nze buli kyenkola sinoonya nnyo byange newankubadde nange nnoonyamu ebyange naye nga country first. Emabega waliwo ebyo byali tutandisooke tugendeko mu lugambo katono tusooke tukiralinga empewo waliwo ebyali bibungesebwa nti oyagala kuddayo emagere weetonde odde ku muki ku mugendo. How true is this? Ebyo byansesanga nengamba ne bana Ashaburg Kato ndi munene newesiri banjogerako ebyo nga babyogera just okubaako kye bansikambulamu mbu nveeyo nkiryalinga eyamba gambe bannange nedda balimba basaaga nawe nga nseka busesinga ngamba bwe banandabayo emagere nga nfukamidde kijja kuba kituufu so long as siriyo si kituufu akibirivinga atasobodde nolunaku lusobola okukyala omunodde emagere ne weetonda lusobola newankubadde ekyo kiyinza okuhappeninga eyo dda nga 2046 saawa zino kyalina byoyisaawo ebiyinza okugaana saawa zino nkyali loyo nnyo eri NRM lwansonga NRM yekyaliwo kivalanga nga nkugambye nti nsobola okwetonda nga mu 2046 kati awo NRM ejja kuba egize bweti ate nze kyennalayira sigenda kuddayo kubeera ku saidi ewakanya gavumenti yonna eribeera mu buyinza ekitegeeza ne bukya ku makyanga gavumenti y'emagere yeri mu buyinza obeera nayo ogiwagira nkutidde nfukamira ne ngaafada nga yenza owuwo wedda Akomyewo ku kido nenziramu nensavinga eggwanga lyange lwansonga bwe obeera ku opposition man obeera ku side nfu nnyo eri mindset eri enkulaakulana eri ebigenda mu maaso so oba gavumenti enaabazeeko ya mugisha muntu oba ya onaani kabaka mwanga nja kugiwagira era gye nja okubeeramu. Kituufu gy'obadde obulidde obadde okolera state oba obadde okola projects zo ng'omuntu kuba singa bagamba muno Ashaburg Kato bamuwa omulimu mu state house gwe gumubuze ne bamugamba asooke ave ku social media zonna. How true is this? Gye mbulidde mbadde sikola mulimu gwa state na gumu wabula byonna byenkola state byeyagala lwansonga nafuuka urban farmer mejalinga mu kye bayita urban farming
nga tukozesa system ze bayita hydroponics, aquaculture bingi. Ndako katono onvuzeemu speed. Urban farming gwe ng'omuvubuka omuyingiramu otya era omutegeera otya okugamba muno kati wano olina okukwasaganya? Urban farming nabiwuliranga nga mbiraba alaba nenga sikiwa nnyo budde lwansonga nali saagala bintu byakulima nze ndi king byakubeera ku mawulire ezi TV kaviri n'enkapepeta. So bwe nakyalirako President Museveni lumu omanye anyumya bingi n'agamba nti ekisanja kye kigenda okuddako kino kye tulimu essira oba focus agenda giteeka nnyo ku urban farming. Nowuliriza nze nga first born wa Ichuli omugezigezi nemmanya nti kati nina okwetegana ne positioning into urban farming. Lwansonga ne bankwadde nze Ashaburg Kato sijja kugenda ngambe government nti ndi mulimi neetagayo milioni 10 bazimpe tebakirabangako. Nakola kinenzirawo n'entuula n'ensoma bino ebintu ng'ate bwe mbipracticinga kyensoma kyempracticinga nennyongeramu amagezi gange ndabe kivaamu kitya ekivuddemu nga notinga nti ekyo kiyiseemu ekiganye nga nkiddamu. So wakalima ebimera bimeka era obitunzeewa? As of now byennima sibitunda byakulya waka n'okubirya nno mpulira ennaku era buli lwengenda nenkomawo ne bangamba mbu twanoza ennyanja ne tulyako mpulira ennaku mbyagala just bitunulako awo nga mbirabako banaye okulima kulifa okulima kunyuma. Ojjukira edda nga tukyali baana bato nga ogenda mu kyalo okukyalira jjajja n'akuwa enkoko n'ogireeta ewaka n'otandika ogirunda naye olunaku lwe bagisala owulira nga oyagala kufa oyinza n'obutalya naye nga ate eba yakulibwa eventually ne ffe olwokuba tuba baana bato obeera omanyi mbu nkoko yange kati n'okulima bwe kuli n'okulunda bwe kuli otuuka n'ogwa mu laavu n'ebyolima n'ogwa mu laavu n'ebyolunda. Yensonga lwaki olaba nti ente y'omuntu ejja neyita mu malagala g'omuntu neryo ebikata bya lumonde ebi oli najjayo ejjambi yagitemeetema efe naye ng'ente n'ebikata bya lumonde ki ekisinga valiyo? Naye kati oli yaba takiraba ye amayindinga lumonde waba amwagala nnyo nakizudde maze kufuuka mulimi. Ekitegeeza kati tugambe muno tukuyite Ashaburg Kato the slave farmer from the future. Nimira ku seminti nimira ku bizimbe ku bisenge nga oboolaba sina ttaka mu kyalo kuno ku kibuga nze mbeera opposite Freedom City ku pavers ku tiles ku slabs ku ennima ebintu ne bivaamu bulungi. Olinganga tugamba otuukiriza oluyimba lw'omukulu omuntu lusuku lwa seminti. Nze ka mu Uganda nze nina olusuku lwa seminti era nawuli omwana oyo ng'ayimba eyo line ne ngamba amagezi yagajjeewa ono yalengeddeyo atya mu future kuba nali sinababbiragana abantu nentandika bipostinga mpolampola bwe mbalaga abajerega ne bajerega wayabika olima kikolo ky'ennyaanya kimu mu baketi naye broka nkubuulire okulima ekikolo ky'ennyaanya mu baketi ne kivaamu ne kireeta ennyaanya ne zikula ne zengera experience ne knowledge gy'oba otaddaawo bw'oja applying ewantu nga eka namba waba tewali agenda kukusinga. Have you been helped naddala abakyaliibo ne gavumenti yo gy'ogamba twakulaba ngeri nga bakuwa amasimu era nezi laptop eno side mu urban farm radio fm wagifuna dda ki ekikomyawo? Ate nga nkugambye nti nebyennima si byakutunda n'okubirya binnuma naye nga ate mbisaamu ssente. Omanyi lwaki? Omanyi bampita big fish from the future. Kali kavaawo from the small pond. Kati navudde mu future bro. Future ebintu birala nnyo. UN yakizuula nti by 2030 singa tetubaako kye tukola kutereeza butonde tugenda kubeera matongo. Ate by 2050 earth eyinza n'okuba nga teriiwo unless if we change. Naye ng'okukyusa tulina kukola ki? Kutereeza butonde. Ne baintroduce nga kye bayita 17 SDGs Sustainable Development Goals. Ezo golo 17 ensi kweri mu kutambulira mu abatabimanyi temubimanyi. Katugezeko basomesa beemu kutambulira. Naye ab'omu kyalo tebalima tebikyadda lwansonga ettaka lyafa. Tukoze tutya? Tulina kulimira mu space entono gye tuyina. Tulina kulimira ne mu kibuga nga tweyambisa space entono gye tuyina. Space eyo entono ogitutilizing otya? Nti olima ebintu n'obirima vertically. Mu buwanvu si horizontal. Kubanga horizontal ejja kwetaagisa ettaka eddene. Vertically oyambuka paka gy'oyagala okukoma. Yensonga lwaki zikola nti
abazungu babikoze since 19 danyo ffe twakazuukuka. Owadde ogamba app ogimaliriza. Abakulu bagenze okumpandiikira nti tusonyiwagane nga ne app ngimaliriza. App eyo byenjogera bwe bya bulimba nkusaba okubira bebekulu esimu. Omanyi ye talimba ajja kunnyonnyola. Era Rasta olwokuba namulaga ebintu ebimalayo y'omu ku ba share holders mu app eyo. Sekyali kitutte wa bebekulu kumuguza shares mu app yo. Ekyali kintu wa bebekulu kumwetondera. Wabula mu kunyumyamu awo ne mu myansa n'ekukaliwo n'akapiikingira wo yagamba temuyinza kundeka mabega. Ekifaananyi kino kipya oba ekifaananyi kikadde? Bro, bw'ogamba ekikadde oba otegeeza ki? Nti kyakubiddwa wano wakiteereddeyo oba kibadde kyakubibwako like nga waliwo obeedde mu recess? Ekyo kyakubiddwa we nakiteereddeyo naye nga nina n'ebirala biyitirivu nnyo. Mbadde tuteerayo. Njambi baterayo mba mubyagala. Meetinga ne bebekulu buli often lindoza buli lunaku. Woyagalidde. Lwe tutamiitinze tubeerako ku ssimu. Tebikyaliko kweyagalira oba buteyagalira. It's now business time. Okay. Okitegeera kuba y'omu ku omwaka 2023 gutandikidde maanyi omwaka gw'okomeddewo abawagizi bo tutandikira ku kikati tutandikira muri Ashaburg omukadde ow'entalo owalumbe ono mupya nnyo era bw'ogenda ku page yange toyinza kusangako simanga kayima shafi yani yali awo kayima mbusangeko ebibozi bya no sijui safe kuba simanyanga nakanka kabo oba nabiki gasiya ebyo byabali ba blog abakyakula nze lero ogenda kusangako bintu bya kita okirabye njirabye. This is my app byenjogera bya bulimba ngo manyiyo nanyini waayo mu posting basoke baji downloading muji downloading then awo tunadda yayise buli kimu test twazimaze buli kimu ate nekyewuunyisa nti eno app tugiddukanyiza Canada si Uganda. Kata omutima gwa patriotism guliwa omanyi lwaki? Nedda. Nti app yaffe y'abaana bannayuganda era app yaffe sigamba nno y'abakanada abazungu naye bino ebintu bya technology olina okubeera omwegendereza lwa nsonga ono data w'abantu zino sente z'abantu zoba ogenda okuzannyirako so kati twekakasiza nno tufuna server ezimalayo ne twekakasiza nno tufuna bacontrola bagenda okubanga bamalayo. Mulaba Afridot then tulabe ne projects ez'okukyusa obulamu bw'abavubuka nga boogabye ebintu bisatu omwaka guno byagala otambulirako. So actually mujjukira ekintu kye nabagambako ekya ghetto initiative. Nakyo tukijjukira. Yagala kuddayo mu ghetto. No gye mbadde tulina ekintu kibakita ghetto structures 2022 tustructurinze ghetto nti nti akaseera kano buli division y'omu Kampala n'emiriraano balinamu office ng'eyo office ya ghetto ate ng'ekolagana ne police nga bamanyikiddwa. Ffe twakuŋŋanyiza juzi ebyambalo ne tubijja mu ebyambalo by'amagye ne tubijja ku bantu mu ddembe nga buli akituwa tumuwaayo n'omutwalo. Musajja muyiiya nnyo. Twabiraba juzi jeno nampente 12 ne tuzigaba buli division nefuna ente ne tusalira abana ba ghetto ku Christmas akanyama ne bakalya kati bandanga omba mubi nzo musajja asaka bwentyo toba mubi gana tonako udako tugenda kujja ne 3-point program ya Ashaburg Kato esooka ya urban farming eyokubiri Afri.app gyakoze nge ewuninga abantu basatu then nakuweleza ebifaananyi byosobola okuzanyisazanyisaamu awo video abantu babitegeera then you're invited at my place, at my farm, Bajita Byanga hydroponic farm. No, until next time, got to say Byanga hydroponic. Oluzungu Ashaburg Kato. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo